Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bamateeka okwewozaako nga kususse mu musango guno ogwasaliddwa. Okwewozaako ndaba kususse kuleeta ebibuuzo bingi eri ababawuliriza. Kususse kubanga ffe ng'abamu tetunaba kumanya kiki kye mugezaako okuwakanya. Muwakanya nti abantu be basalidde omusango oba bwe bawadde ekibonerezo si basiraamu, babambaza bwambaza makanzu nga si basiraamu. Oba kye mwagala okutugamba nti bano be basoose okujja mu kkooti nga bambadde amakanzu. Ekibuuzo ekyokusatu, mwagala kutugamba nti omuntu bw'amala okwonoona oba bw'amala okuzza omusango aba takyakkirizibwa kwambala makanzu? Kati njagala osooka owulize Sheekh ono nkomewo ate tutandikire awo. Wuliriza. N'abantu bagundi we muleetanga abantu si kiwambu nno omukazi basobola okuba nga bagenda omusentensinga nga badde mu katuliki ne bamwambaza engoye z'abasisita. Kisoboka ekyo? Bayinza omwambaza engoye z'abasisita? Omusajja atali musiraamu omukatuliki oba omukristaayo ne bamwambaza engoye z'abalevulandi. Lwaki muddira ebyambalo bye mumanyi nti nno baseeka bye basaalizaamu? Ebiwa definition ey'obusiraamu bonna ne buba alayininga mu kanzu enjeru. Temusobola bagamba bagire mu ngoye z'abasibe. N'ebirevu bibagibweko bwe kibanga mazima bonna nga bali kuva ddinga eruzira bagolola. Ffe tulaba wano abasibe nga babeera mubaleetere mu ngoye z'abasibe. Lwaki era mu ngoye ezaffe ze mmanyi nti no bayimamu ba Haramayini ekkanzu kyambalo kya bbeeyi? Kati Sheikh Kasimu simanyi lwaki temuwandiika kutuba yammwe ne mutaswala buswazi. Okusinza ku kwemulugunya kwa Sheikh Kasimu agamba lwaki abantu bano bazze mu kkooti nga babambaza amakanzu. Ekibuuzo, omuntu bw'abajja mu kkooti ani amusalirawo ky'anaayambala? Kkooti yemusalirawo ky'ayambala oba prison yemusalirawo ky'ayambala? Omuntu ayambala engoye ze z'ayagala okwambala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, n'agamba nti bandibadde babaleetedde mu yunifoomu y'amakomera. Bassebo ne bannyabo, ani yali alabyeko omusibe azze mu kkooti ng'ali mu yunifoomu ya prison? Tolaba nti muswala. Kati ekyebuuzibwa, mu bantu bonna ababadde batudde mu muzikiti tewaliiwo akimanyiiko nti omuntu bw'abajja mu kkooti ayambala engoye ze z'ayambala bulijjo oba z'ayagala? Ekyokubiri, bano abasibe be basoose okujja mu kkooti nga bambadde ekkanzu n'entalabuusi oba n'okwebikkirira bwe baba abakazi. Bulijjo tulaba omusajja ono wa ADF ajja mu kkooti ng'ali mu kkanzu. Twalabako Haji, omusango njogera ku misango egizze girabikira ku ma-TV. Twalabako Haji gwe baali bavunaana okuganza oba okwebaka n'omwana wa mukazi we gwe yajja naye. Naye yabeeranga mu makanzu. Oyo nga temwayogera. Oyo nga temwayogera. Kati tukkirize tugaane nti ebintu ebimu mwe mwennyini mugenda kwereetera abantu okutandika okwebuuza kiki ekiri emabega w'omusango guno. Lwaki mulwana nnyo okulaba nga mulaga mulwana, babuloga bamwe balwana, mulwana mwogera? Naye nze njagala kubasaba mukyuse mu nsomesa. Ensomesa gye musomesaamu yereetera abantu bammwe okwambalwa ekiruyi. Mumanye we musomeseza ebintu nti wano mu Uganda tebikola. Kati wuliriza Sheikh ono bwe yasomeseza. Wuliriza. Omuntu avudde mu ddiini bwe bamugamba nti weenenyodde mu Busiraamu n'alema abaggyibwako mutwe mu mateeka. Okay. Bwe tuba mu nsi y'obuki senga tuli Saudi. Kati Sheikh Bosa bw'omala okusomesa bw'otyo nti omuntu bw'ava mu Busiraamu akkirizibwa okuttibwa, ne wabaawo omusiraamu ayambala ekiruyi n'agenda akwata mutabani we yava mu Busiraamu n'alokoka oba n'afuuka omukatuliki oba n'abeera omusevensidde n'amutemako omutwe era nga n'enkya mu mwegaana. Ebintu bino bye mujja musomesa waliwo abantu ababitwala nga biri siriyasi abaagala eddiini yaabwe. Kati mulina okwegendereza biki bye mwogera nga musomesa abantu bammwe.
bwe mwagala okusomesa obusiraamu buli mu Qur'an wano tebugenda kukola tebusobola kukola tebuyinza kukola wano nabadde ndi awo nempulira n'omubaka wa parliament yali omubaka wa parliament naye kyamukutteko nnyo era naye yagambye bw'ati muwulirize nzija ate ye musomese bulungi tiwa government n'abantu abo okusobola okugamba nti bagala si kisoboka to me I believe it that's what it is kubanga batusina okugamba nti obuzibu buli mu Qur'an yeragira tutta abantu Qur'an teragira tetuli basire we are not fools bw'obanga olumirira obusiraamu nga bwe mbulumirirwa tambuza video no n'abalala bakitegeere nti kyakoleddwa nga mupango okwagala okulaga nti ideological obusiraamu bulina obuzibu kakati madamu Aisha kubannaffe abakkiriza enzikiriza gwe ngenda kusomesa kubanga oli mukyala ebiseera ebisinga obeera otudde mabega wadde oli honorable naye bwe obusiraamu bukutuuza mabega omusajja atalina nakyamanyi n'ayimirira mu maaso go n'akusomesa ne bateekawo n'olutimbe kati gwe ngenda kuyamba bwe nti nkusiba akakalu mu Qur'ani yonna temulimu aya yonna ya Qur'ani egamba nti omusiraamu abeere mukwano gw'omukristaayo oba ogw'omuntu yenna atali musiraamu temulimu aya yonna eno Qur'ani yiino ndayira nga ntya Katonda temulimu aya yonna ng'ega nti obange mu abasiraamu mubeere mikwano gy'abatali basiraamu oba mubeere mikwano gy'abakristaayo oba egy'abayudaaya ngenda kuwa aya 2 mu Qur'ani eno ey'ekitiibwa nga Allahu subhanahu wa ta'ala yagaanira ddala omukusiraamu okubeera mukwano gw'atali musiraamu bikula nange nkulabye olina Qur'ani oba obikula ya luzungu oba obikula ya luwarabu oba olumanyi gw'omanyi bikula essula ya 3 bagita surat Imran aya ya 28 ngenda kusoma aya 2 zokka leero mu Qur'ani eno essula ya 3 aya ya 28 egamba bweti aya ya 28 egamba abakkiriza anti be basiraamu okusiza ku Qur'an tebafuulanga abatakkiriza ab'emikwano okuggyako abakkiriza bannaabwe n'omuntu akola ekyo tali mu ddiini ya Allah mu kintu kyonna wabula bwe kibanga mubadde mutya mu bo akabi owulira olw'okukwanagana nabo n'olw'okwekuuma Allah abeekesa ye yennyini mutye ebibonerezo bye teri Allah teri Katonda n'eri Katonda yeri obuddo owulira Qur'ani egambye nti omusiraamu omukkiriza takkirizibwa kufuula Peetero Matayo Yokaana mukwano gwe mbu naye amufuule mukwano gwe ku kakwakulizo kamu kokka singa aba amutya nga atidde era bassebo ne banyabo ndi wano okubategeeza nti abasiraamu mikwano gyaffe wano mu Uganda lwaki kuba abasinga obungi tebamanyi Qur'ani ekyo kimu ekyokubiri abantu n'abamanyi Qur'ani mikwano gyaffe kubanga batya kubanga batono naye ng'okusinziira ku mateeka ga Allah agambye nti omuntu yenna bw'afuula omukristaayo mukwano gwe aba amaze okuva mu busiraamu tali mu ddiini ya Allah mu kintu kyonna kati ekyo kyobadde ogamba nti Muhammad yasomesa nti mubeere mikwano gy'abatali basiraamu obwo bulimba bwankukunala toyina kiwandiiko kyonna ekyo nkusiba akakalu toyina kiwandiiko tewali mukubire sheeka yenna oba mufuti yenna abawa ekiwandiiko bwe kibaamu mu nkole kyonna kye mwagala tekiriimu eyemu eyokubiri essula ya 5 bagita surat Maidati essula y'ekijjulo aya ya 5 egamba bweti essula ya 5 aya ya 5 egamba ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza temufuulanga abayudaaya n'abakristaayo b'emikwano ba mikwano kubo bokka na bokka n'omuntu abakwana mu mmwe ye abeera wa mu bo mazima Allah taluŋŋamya kibiina ky'abalyazaamaanyi ezo aya 2 zikumala okukakasa nti Allah talagirangako musiraamu yenna kubeera mukwano gw'atali musiraamu ekyo kya bulimba obadde otambuza bulimba oli mulungi mu byabufuzi nakwogera mu byobufuzi naye mu bino ebintu olina okwagala kungi naye okumanya olina kutono mu bino
N'olwekyo mbadde nkusaba oyongere okunoonya okumanya kubanga mmanyi nti oyagala nnyo eddiini neeyongera okusoma ekitabo oleme kwata kikwate. Eno Qur'ani temuliimu aya n'emu mu Qur'ani eno nkiddamu ng'ekugamba nti oyagale atali musiraamu. Emirembe gibeere nammwe. Kristo Yesu alokola era awonya.